Endoveso. Kugenda mu mukabutonzi tifama. Ekintu ky'omuziki. Endoveso. Tugenze mu Ndoveso wamma tuve kuno omuyayi. Ayagala pini ya mobile wallet. Tetujja jigala. Tugaba masanyalaze. Naffe we mwagalina temwagatuwa. Ibana. Tetugaba masanyalaze. Tiche kigenda maazi. Hello? Hello? Seba Peter Mukunja wa BTFM mu Ndoveso. Yes, sebo. Mbadde njagala onyambeko nga ninawo wanene obuzibu obutonotono. Soogera bulungi ndi mulwadde omusujja gunnuma ekito kifaako. Munnange nno bba wange yatuwasa abakazi babiri. Bba wange. Nkuwulira nnyabo. Ompulira? Nti bba wange yatuwasa tuli abakazi babiri. Naye nze ndi kakiri omala simanyi oba yamuteeka oba yamuteekawa. Naye omukazi alina ebigambo byayogera ebiseera ebisinga n'eŋŋamba oba kiki ezo simanyi. Ebiseera ebisinga amakoosi ŋŋamba naawe nja kulemesa omusajja biki ngenda kukola ekisoboka kyonna biki. Naye nze mbeeraawo n'eŋŋamba oba omusajja ono naye ebintu bino aba abimanyi naye bwe ngezaako obuuza bba wange ono andaga nti omukazi talina kyayogera talina kyaŋŋamba agamba mpaayiriza omukazi we. Omukazi ye tasobola kwogera ebyo mbuuza asobola okubimugamba. Naye mbadde njagala kuba omusajja ndi naye wano ewaka waali mbadde njagala okwata essimu nja kuwa enamba yo y'omukazi omukubireko olwaleero luno. Kube nga n'omusajja wange waali kube waka weetuli wano ffenna njagala awulire omukazi oyo bigambo ki byasinga okwogera nga akubidde essimu. Kati enamba yeri mmeka? Wangi? Enamba yeri mmeka? Enamba ndikuterekawo ku WhatsApp leka ndikuterekerawo ku WhatsApp. Gisome. Wangi? Gisome. Nsome namba ye? Kansobereko wano kusimu katono. Eri 07. Eri 07. 5. 6. Hello? Nkaga esebyayo ki? Onali kunzibira ate kwagala nkuwa ennamba. Anti yogera mangu. Nyabo. Kale berako. BTFM kitabuli ky'omuziki ekisinga we musajja leka omukazi ayogere wamugaliza sirika ate tobirekanira mu musajja gwantazo bikubiramu enduulu sirika. Wangi? Owai? Wangi sebo? Yebale. Kale sebo nawe jira. Kakati waliwo yampadde ennamba yo? Era bwe ntunudde wano nendabanga mwana wattu olabika olina ekizibu. Nina ekizibu? Kizibu kitya? Wangi? Kizibu kitya? Tolina kizibu kyonna? Nze sirina kizibu. Okakasa? Ani agikuwa? Nagenda iwe nga mugamba nyina ekizibu. Nze oba weerabidde namba neerabidde nti agwanira kuwa enamba yange. Waliwo mukwano gwe yagimpa n'aŋŋamba nti olina ekizibu ky'amaanyi ye kwegamba ayagala nkukolereko. Kati gekola ngaani? Nze ndi pasita. Oli pasita? Oba kujjukira nti namuntu yenna gwe nanyumisako nga mwami wange. Nedda omukwano gwe yeyampa. Ndi pasita nsaalingibwa mu Holy Ministry Pentagon. Bannange
Oh, byonna mazeeko emirembe. Ani? Mama ngamba. Chichi, ani akusawanya? Uno omwana. Oba nkuleke? Anti nkubuuza, gwe tolina kizibu? Banange ekizibu tonkiina kituufu, naye ani yakugamba, ani yakuwa enamba yange? Bw'oba oyagala okuyambibwa, ekyani yakuwa ennamba kiveeko. Kubanga nina ebizibu bingi abantu bye bampa be nnina okubeera nga nnyambako nsobole okubasumulula. Kale pasita nnyamba. Nina ekizibu. Nzaala baana bawala bokka, sirina mulenzi. Nina baana basatu bawala bokka, naye omulenzi akyagaanye. Oba ogamba tulinamu binsobedde, nzaala bawala bokka, tekate njagala mulenziyo. So kati obadde oyagala tukole tutya? Njagala pasita osabire onnyambe, mujja wange ndoga tayagala alabe nga nzadde mwana mulenzi agezaako kundoga nga bw'asobola. Ogamba mbadde njagala omulage mbu nsobola okumulikuka byonna ebyaloga nembiyitako nezaala omwana omulenzi. Kakati nina ebintu bye njagala ofune. Osobola okunfunira 10,000 10,000? Enkumbi osobola okugifuna? Ate pasita n'enkumbi sorry. Biba bijja bitya. Nze ngenda okusumulula ebya Kaisali bibe bya Kaisali n'ebya Katonda bibe bya Katonda. Olina wosobola okujja enkumbi eŋŋanda? Owaye ndagezaako. Bw'eba ekulemye mujjawo abeerawa? Mujja wange abeera Kakiri. Abeera wa? Kakiri. Osobola okunfunira akawale ke ak'omunda? Kati nze akawale ke ak'omunda pasita genda kafuna. Bw'oba oyagala okusumululwa buli kimu kisoboka. Osobola okunfunira akawale ke ak'omunda akabbululu? Akabbulu? Ampale? Funa akawale ke akabbululu okaleete. Naye pasita nkubuulira amazima. Awo bireke nkivudde mu kateesa akapale k'omunda kamujja wange nkajjenga naawe. Oyagala nyingire mu nju egyo sitayingiramu, awo bireke. Ojja kafuna mwana wange, ojja kafuna. Oba sizaala mwana mulenzi ndekeyo kansigaze n'abawala kasita nabo baana bireke. Abakazi mweraguza nnyo. Kamuwe ebizibu ng'oli anaabidde mu luguudo wakati. Bwe mutyo ng'osanga oli ng'alina ennaku enaga kyonna kye bannangamba nja kulumba. Golooza omuwadde kizibu. Omulaba ku makeme ekyakutebe roodi ng'ali mu kunaaba. Abakazi mweraguza nnyo. Lowooza akapale ka bbululu. Bw'aba takayina. Nayingira ntya mu nnyumba ye ndigenda ogyesoge. Twebuuza ekifuula kisifuula. Wagambye obimanyi. Binyonyole. Oli n'aleeta omwana n'afuuka omulenzi. Naye nze nsuubira nti ekiseera kiba kituuse ekyokukyusa omwana. Nti oba obadde n'abawala kati taata we asazeewo munanga aweereza katukyuse sayansi bw'agamba. Waliwo omuwala ye Makindye era yali azaala bawala bokka ng'ayagala mulenzi ng'alina aba basatu. Oli n'amugamba genda ositame ku kyoto. Yeeyo ki? Nga mulimu enku mulimu omuliro. Mama sonke nateete. Naye abakazi oba bafaaki n'ensi. Nagamba bonna abaana wammanze sinze sigamba nti njagala ono. Anti kati gwe wali okozesezaako ku kifuula. Nga nfuula bikiza nze siriiwo. Oli munnaku naawe kuluma.
aine je yeye ne moko leka kunyangina mbokola saba abantu bayamba buyambi kwankubuli science je yali nti omusajja yagitamininga naye bulijjo kye kifuula abantu bakirira ddala ngeri nazaala abaana abawala banazaala abalenzi sirabye omusebe babiri ono mama Linda ekawuko anti owulidde mama Linda yagambye kifuula ene kifuula okimanyi kiringa muyembe amukonja gwe kasita otandika okukola oti oba onnimba tobimanyi wanje naye Katonda yagaba abaana ono Nadia kimulemmeko ntankubiraako kale muve ku kigambo okuwakanya maanyi ga Katonda olaba abantu abo bakyusa abaana beba abaana boolaba nga structure ya kisajja naye nga mukazi ebikola byonna nga bya kisajja naye nga mwana muwala ate okyusa omwana nkana akuwa bawala beerere n'ojja n'ogwa ku kyokya n'akuwa omubbi ng'ayiribana buyiribanyi kati omukazi yekakkanya buli mwana ajja mu bulamu bwe mugulumize omwanirize nti mwana naye nze nsuubira tewaliwo eddagala ganda likyusa luzaalo eryegwe nali ndabye yali agezezzaako naye era byagaana naye eriyo erigaba oluzaalo suubira nti nalyo gyeri abasajja abaganda babeemugunyirizeyo mu masabo nkuwa luzaalo anti kati engeri gye balugabamu yembi naye waliwo eddagala wano eryaffe ery'abaganda libakuwa amagi ne gasembera oba ne gakula era ne mu kizungu gyegali amagi g'omukazi okusembera ng'omuwadde ssente gasembera